القرآن يكتب ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. آية الله يا يقولك بسجى أبا وانقاليا ومن محمد صلى الله عليه وسلم نابان كابا وانقال نبان نبي أبا سوكا أبا وانقاليا رسالة أمكر البكبنا أبا كابا الوالير نتبسانغا نويبولي الله قامت ما كان حديث يفترى تبينجكركم يا فايو بياب الصحابة بالين بك محمد صلى الله عليه وسلم وندور يميزو قروزا نتيمبوزي omuntu gyenoonyereza obwenoonyereza n'agisaawa naye yagamba nti walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi ebigambo byembagamba bya mazima bikakasa nga bijulira nammwe bye mulina wabeera nga waaliwo abantu abaalina eddabbi Isa alayhi salaam Allah bwe yagamba nti man ansaari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله أوار وقبرز من نبي عيسى عليه السلام نع الله بقراكم القرآن ونقري جبواير موسى من يري عيسى لا وري موسى لمتعسى أمبكى صلى الله عليه وسلم كندير ذات كبير زبون جريكو أبانا وفي tugamba twagunjule nga tubalaga nti be bannannyini buvunaanyizibwa be bannannyini kwetikka busiraamu buno enkyanga ffe tugize eki tuvuddewo kyomwana we yenna buli omutuuza mulakkane mukole mubuulire enkyanze enfa enkya seeka gundi oyo ajja kufa enkya omukyala gundi ogwolaba ajja kufa naye gwe nannyini kwetikka buvunaanyizibwa bunonze bwe mbadde ntuukiriza olwaleero gw'oteekwa obbukwata n'emikono gy'ebiri obeere nga obutuusa bubusaanira okutuuka. Allah yalonda nnabbi we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amukunjula n'amukuza newankubadde nga tiyalinaako muntu yenna alabirira. Wagamba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bamuzaala nga kitaawe amaze okufa yamuleka mu lubuto lwa nnyina nga yakawezaamu abagamba nga yakawezaamu emyezi 6. Allah kitaawe n'amujjula bagenda mumuzaala nga fil haqiqa talinaawo kitaawe wabula nga nnyina waali mulamu. Nnyina bw'amala okumuzaala n'agenda ewa jjajjaawe gwe bayita Abdul Muttalib n'amugamba nti mutabani we yandekera olubuto nzadde omwana wuuno. Abdul Muttalib n'amutuuma erinnya erya Muhammad n'amukwata nabuvunaanyizibwa baamuwa n'amukwata n'amuyingiza mu Kaaba munda so nga baali tewali akkirizibwa kukola ki kuyingiramu okuggyako nga muntu wa nkizo. Kyava Abdul Muttalib akwata muzzukulu we ng'essanyu limujjira gatyo ng'omwana bulungi atuzaaliddwa n'amuyingiza mu Kaaba munda. Bw'amala okuyingira n'amufulumya n'amutuuma erinnya n'amukwata n'amuddiza nnyina banoonye ani agenda okukola ki okumuyonsa. Naye nga gwe bagenda okuyonsa taliiko kasente wadde 10 kubanga olwedde kitaawe tagiraki taliiwo. Ne bamukwata ne bamutwala we baateekanga abaana ab'okuyonsa. Abakyala baavanga mu byalo bajje banona abaana ebanaayonsa. Ekyabaleetanga baafunanga ssente nnyingi ku baana bano baabasangangako ebyobugagga ng'omusajja aleeta goldi n'amusiba ku mwana we n'aleeta ensimbi n'ateeka awali omwana we. Oli bwe wajjanga omukazi ng'ayita mu layini gwe yalabangako ebyobugagga ebiwera ng'asitula
bweyamalanga omulonda nga kitaawe w'omwana ono ayita omukyala nti kati ogenda mumuyonseza ssente mmeka, bino bye bibye agenda kubitwala, kati n'ategereganayo omusaala gwagenda okukola ki okumuwa. abakyaba Amina yagenda Halima agenda okujja nga wasigadde omwana omu, tewali yamutwala, nga buli omwana banga taliiko kyabugagga. Kazi abuuza mbonebere n'omwana ono ngenda kufuna ki? Baba batwalanga omwana n'abuyonsa okutuuka emyaka 6. Omukyala oyo amututte yamugira ki? Yamulabirira. Kati beegombanga goldi ono gwe babasangako, n'amanya nti oyo nja kufunamu kye naafunamu. Bwe banampa omusaala gwange nalina agatta kuno, nja kufuna kye naagira ki? Neetikka omwana n'amuyonsa. Halima agenda okujjanga, mu butuufu tewali mwana asigaddewo, wasigaddewo omwana omu, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bamutadde mu bugoye bwe, aliko obuntu mpayo bwenkana, buli omu yamutunulangako ng'amuyitako neeyongerayo. Halima ajja asanga omubaka ng'ali awo, n'atunula ku mwana nga wamutandikira tayinaawo, n'akomaawo n'atambula n'agenda naye n'amuleka. Kati asanga mukyala munne mu kkubo ng'adda ewaabwe. Mbuuza gwe leero nga tofunye mwana wa kuyonsa? Namugamba nti omwana, abaana bonna abatutte nsanzeewo omwana omu, naye munaku muzibu, taliiko kantu. Muno kyava mugamba nti mutwale. Mu butono obwo bwali oyize okwesanga nga Katonda akugaziiriza akuwadde ebintu. Yaga nti mwavu nnyo. Yaga kati olugendo olutambudde olukujja wamme okujja, ate ogenda tutambula egiro ki? Wandikkiriza obutono obwo bwalina, oba oli abuwandya b'ekitaawe nti talina kitaawe yafa. Munne bwe yamuddingana ebigambo, Halima kwe kudda n'akwata omwana n'agenda naye. Ne Halima anyumya nti olunaku lwe natwala omwana twafuna emaali, bazee wange yapakasa ne tufuna ssente ze twali tutalina, twafuna eddembe mu maka gaffe lye twali tutalina, n'amuyonsa okutuusa lwe yakula. Allah atendeka nnabbi wamujja wansi amulage obuvunaanyizibwa bwagenda okukola ki? Omumukwasa ng'amaze okukula. N'avaamu ng'akuze awezezza emyaka 6, Halima n'amukomyawo. Bw'amukomyawo awali nnyina, maama we ayita ebbanga ttono, mu myaka ogwo ogw'omukaaga mu nnyini nnyina waafiira. Omubaka n'asigala nga talina nnyina, talina kitaawe. Bw'amala okufa kyava amulaamira maama Amina n'amugamba okufa ngenda kufa, naye omwana ono bwe mbanga nfudde mumutwalire jjajjaayo bamuyita Abdul Muttalib mu Makka, bwe mumukwasanga. Halima Thuwaiba Islamiya yali awerekedde kwa Amina, bagenda okulaba baziika taata w'omubaka. Mukyala teyadde n'afiira mu kkubo, Thuwaiba n'akwata omwana n'amukomyawo wejjajjaawe. N'amugamba nti munnange maama omwana naye afudde, naye yaŋŋambye nti omwana bwe bankomyewo e Makka mukwasa ggwe. Abdul Muttalib yawanga ne muzzukulu we emyaka 2 gyokka, naye naafa. Bwe yali afa n'agamba mutabani wa Abu Talib, n'amugamba nti munnange olumbe lunnuma, naye bwe mba nfudde omwana wa muganda woyo temusuuliriranga, temulekeranga omuntu yenna oba obuvunaanyizibwa buli mu ggwe. Naye bwe yafa Abu Talib n'amukwata. Abu Talib agenda okukwata omubaka ng'ali mu myaka 8 n'omusobi, ali mu myaka 9, akuzeekuzeemu. Omulimu gwe yasooka omuwa mu buto bwe mulagira kupakasa kulunda mbuzi, bamuwengayo 2, omuwengayo 5, n'alunda embuzi ne bamuleetera. We yamujja ng'alaba avubuse maze emyaka 25, n'amutwala asuubule, n'afuna ennaku gye yabonaaboneramu. Bw'aweza emyaka 40, Allah n'amulonda n'amuwa obwannabbi. Naye ng'obuzibu bwayiseemu, buzibu, embeera gy'ayiseemu nzibu, eyeetaagisa obugumiikiriza. Allah bwe yajja amusomesa, baagenda omuwa obwannabbi nga hakiikata musajja amanye ennaku, asobola okuwangaalya mu buli nnaku yonna ewezza eki era emulumbaganye. Omubaka n'akoola basahaba, n'akoola Abubakar. Abubakar yali omuto ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Abubakar n'agenda akoola Uthman n'akoola Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf yali muto nnyo ku mubaka. Omar yali muto ku Muhammadin sallama. Uthman yali muto ku mubaka Muhammad sallam, yali abasingako bonna. Naye bonna bali mu myaka gya kivubuka. Mbaka n'abatendeka n'abakwasa obuvunaanyizibwa. Kyovolanga nabbi yavaawo obusiraamu ne butayimiriramuuko ddakiika waddeemu. Lwaki? Tombaka abantu be yatendeka yali abalaze kiki ekyokukola. Ye bwe yafa n'avaawo obusiraamu bwafiirwa ekintu kimu, nti obwannabbi obubaka bwali tebukyakka kuvaawa mu ggulu. Nga balina okukuuma obwo Allah bw'agambye nti alyawma akmaltu lakum diinakum, basahaba baabukuuma. Amu n'ekyo nga n'ennabbi azze eki avuddewo ekyabukuumye okutuukaawo ye tarbiya ennungi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gye yalekera basahaba bano. Tarbiya eyo ennungi gye yabawa, baatwala obuvunaanyizibwa obusiraamu ne babuwanirira. Omubaka bw'anyumya ku musajja eyagenda e Khaybara, sahaba w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, amala alinnye ekigo eky'e Khaybara, ng'ekigo bakisibye tewali omuntu asobola kiyingira. Kyava agamba Ali, kubanga yali omuduumizi waabwe, n'amugamba ati ya Ali, abantu bano bafiira wano, tetulina kkubo lye tuyinza kuyitamu kuggula luggi lw'abasajja abo lwe beggaliramu. Wabula nze nina ekiteeso, nze mukole omuti, munsibe ku muti, muntwale waggulu, ntuuke waggulu w'oluggi nzikirire wansi. Era agenda okuntemera okufa ng'oluggi mmaze okuluggula. Buli omu yalabanga mu butuufu ekintu omusajja kyaleeta si kya muzannyo. Ali bwe yajja n'abagamba mukole ekyo, musibe ku lukangaga mumusuule munda, oba yafaaje eki afe. Musajja ati kye baakola ne bamusuula ku luggi. Yagwa ku luggi wennyini we yagwa. Oba bwakomanda obuva. Bwe yagwa ku luggi yalwanyira mu lutalo lumu kuggula luggi luno. Ali agamba nti omusajja agenda okuggula oluggi, okuyingira munda nga tolina katundu k'omutulako wa illa kaliko ekiso, kaliko effumu, kaliko akasaale, nga buli mubiri gwo gwonna gutobojjoddwa. Naye ng'oluggi agize eki aluggudde. Olwaluggula abasahaba ne bayingira ne balwana ne bawangula Khaybara. Allah kwe kubagamba nti ma kaana hadithu yuftara. Bayinza okugamba nti omusajja yeesuula mu balabe bw'atyo n'olowooza nti bigambo byaki, bizuule buzuuzi bya bulimba. Naye mateeka gange kye mbabuulira gaali mazima, baaliwo abafaanana ng'oyo. N'ekyo ekyamutuusa ku ekyo ye tarbiya ennungi omubaka gye yamuwa. Tunuulira abaana abato, Abdullahi ibn Umar ibn Khattabi, Abdullahi ibn Amru ibn al-Asi, Abdullahi ibn Mas'udi, Abdullahi ibn Abbas. Abaana abo bana bakitaabu olwasiramuka bajjanga ku lusegere nabo. Bwe bajjanga okusaala tebaabalekangaka. Kyova olabanga Abbasi anyumya kiffe twategeeranga esswala ng'ewedde nga tuli wabweru tuzannya na takbiira. Twagendanga okulya omubaka agamba ati Allahu akbar, ne tumanya nti esswala egize eki. Naye nga zze bazannya naye ali ku muzikiti, kitaawe tamulesewa, tamuleseka, najjanga naye. Bwe baakulakulamu ne batandika okunywera, Ibn Mas'ud yayingira mu masjidi munda nga nabbi asaaza abasiraamu, n'ayitawo mu basiraamu bonna n'ajja wano emimbari, n'atuulaawo n'amutunuulira okuva lwe yatandika essala mpaka lwe yagamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullah, assalaamu alaikum wa rahmatullah. Bwe yamala n'amubuuza, n'amugamba nti ya Rasulallah, nalabye obadde otandika essala wasudde emikono, oba otegeeza ki? Bwe yasudde emikono n'ogamba nti Allahu akbar, wasirise, wabadde osomerawo ki? N'amubuuza ekibuuzo kimu ku kimu mpaka ku salaamu alaikum wa rahmatullah. Kiraba?
bwe yamala okubimunnyonnyola byabeera mu bwongo bwe n'abisomesa basahaba obunaanyizibwa omubaka bwe yamuwa ne kitaawe yamulaganize ne bwe mba nvuddeyo naye ekyokukola kyekyo tosigala ng'eka tuwulira Hasan ne Husain bazzukulu b'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abamu be tuyita abalongo so nga tebaali baki era olwaliro bw'osanga omusajja azadde abalongo omu amutuuma Hasan ng'omulala amutuuma Husain ng'alowooza nti abaana abo baali balongo tigeemanya nabbi ge yabatuuma so nga tebabeerangako balongo abaana abo omukulu yali Hasan omuteeyi yali Husain yajja luvannyuma baamuzaala luvannyuma nga munne bamaze okukola ki naye omubaka abeera nabo mu masjid tiyabaleka akoka atuula nabo buli waabaali newankubadde baali baana bato tebalabanga olunaku olumu Hasani ajjanga nabbi akutamye wansi asaala n'alinnya n'atuula ku mutwe gwe ebbi n'abeera wansi saaba anyumya ntewuunya tulowooza leero omubaka ng'aludde wansi bubaka bwebukka kiki n'agaa nensula ku mutwe ngenda okulaba nabbi akyaliwo nange ogwange nenguzaawo bwe bamaliriza okusaala n'amubuuza tewaleero ng'oluddewo wansi awo ebaddeyo obubaka obutuleeteddwa n'amugamba nti tebadde wabula omwana ono yantudde ku mutwe nga sisobola kuvaawo mmusuula nemmuleka amaleko hakki ye kiraba nga nabbi teyawukana nabo bwe yali anaatera okufa n'abagamba ti Allah ajja gatta wakati w'ab'ebitiibwa ababiri n'abaana bano n'omu ku baana bano ababiri basahaba boko baali bategeera embeera nabbi yakolanga ebigambo bamanyi nti by'amazima ne bawangaala nabbi n'afa abaana nga weebali Abubakari n'akwata obukulembeze n'afuga n'afa abaana weebali Umaru n'akwata obukulembeze n'afa ng'abaana weebali Osmaani n'afuga abaana weebali Ali n'ajja kitaabwe n'afuga nga weebali Ali bw'amala okufa basahaba batuula bagamba abaana bagamba nti tetulina gwe tuyinza kati kuwa bukulembeze okuggyako Hasani ono kubanga mu ffenna abasigaddeyo teri agwanira kuba okuggyako ani Hasani era amala omuwa obukulembeze kyava ayita Muawiya n'amugamba nti Muawiya nkuyita ove e Misiri ojje wano sijja kujjeeyo wabula jangu wano wendi Muawiya bw'awulira ng'amuyita Hasan ng'ate basahaba bonna amagezi gaabwe bagamalidde kwani kyava atambula najja n'amugamba nti ya Muawiya bwekubeera nga okuyiwa omusaayi gw'abasiraamu oguyiika guliika lwakuba nze naawe okuva olwaleero nkuwadde obukulembeze lekeraawo okuyiwa omusaayi gwaki kuva olwaleero saagala kulaba nga omusaayi gw'abasiraamu guyiika nkutongozza gwe omukulembeze w'abasiraamu Muawiya ne yeeyanza abasiraamu ne baddayo ku kintu ki kyemu omusaayi ne guggwawo sahaba wajjuukirira n'ajjukira nti twali olumu nabbi ng'atudde n'atugamba nti Allah ajja gatta wakati w'ebibinja bimeka n'omu ku baana bano ababiri laba Allah bw'atugasse mu nkomerero naye obuvunaanyizibwa obwo bwonna omubaka yajja abusiga mu baana bano nga baki nga bato yabasigamu nga bato tunuulya nabbi engunja gyagunjamu Mus'ab ibn Umayr Safiru al-Ula ambasada w'omubaka eyasooka Mus'ab bw'amala okusiramukanga bali e Makka ekibinja ky'abantu kiva e Madiina nga kizze omubaka ategeera nti waliwo abantu abazze mu Makka agenda abasisinkana abakoowola okujja eri Allah waabwe abasomedde Kulaani ababuulidde ku bannabbi abaasooka abasajja bali bakkiriza
baga nti omusajja ono ebigambo byayogera siribye alabika ki nabbi ne bamukkiriza bamala okumukkiriza yamugaa nti tetunaasoba tutya obusiraamu obwo nabbi n'ayita Mus'ab ibn Umayr n'amugamba nti ya Mus'ab kusindise n'abantu bano ogende nabo e Madiina gwe nannyini buvunaanyizibwa obusooka okulaba nga bayiga obusiraamu bwabwe okulaba nga bayiga Qur'aan okugisoma genda obasomese Mus'ab n'atwala obuvunaanyizibwa muvubuka muto ng'emyaka gye gikyali mito nnyo nabbi asenguka okugenda e Makka manya Madiina amusanga ng'ali awo ayambadde olugoye lwayambadde luyulifu nabbi kyava ayimirira mu maaso ga nti ono ye Mus'ab eyava e Madiina eyali omuvubuka ataddwamu omugagga obusiraamu bwe bwe butyo bumutuusizza naye ekyamunyweza n'obusiraamu obwo n'abuteeka mu Madiina nabbi agenda okusenka okuva e Makka agende e Madiina ng'olwedde amaze okuteekawo siteeti y'obuki obusiraamu weebali era abamwaniriza Mus'ab bayita ku ye naye ekyamutuusa ku ekyo buvunaanyizibwa nabbi bwe yassa ku basahaba bano twala ekyokulabirako ekya mutabani wa Umar Abdullahi ibn Umar bawa kitaawo obukulembeze n'amulonda abeere omuwi w'amagezi we n'amuteeka ku mwanjo naye ng'amuwa amagezi mutabani we abantegereka naye yali mwana atakkiriranya nga kitaawo amugamba nti ekyo kikyamu naye nga gwagamba buli sahaba ajaki amutya naye yamugaananga era kyova olabanga bwe yamala okufa Omar abasahaba batuwamuga ati amira almuminin fekulwaffe tulaba nti teri ayinza kati kuwanirira ummeeno okuggyako Abdallah oyo abuuza lwaki nagambye abanga yabadde omuyi w'amagezi wo n'osobola okutufuga mu nfuga efaanana bweti nga buli omu mumativu kitegeeza naye bw'anaafuga ajja tuyisa nga bwabadde ogiraki bwabadde otuyisa Umaru n'amugamba nti muleke omwana wange mumuteeka mu byobukulembeze muleke mu kika kya Umaru bookyemu Umaru ku bimaali y'obusiraamu naye nga tebookezza baana ba Umaru tumuleke mu ekika kya Umaru bookyemu ani Umaru yekka ku by'obusiraamu bino naye temubingizaamu baana be naye lwaki entendeka gye yamutendeka embeera gye yajja ku nabbi yeeyawo okulaba nga yali musajja mwesimbu nga buli omu agiraki naawe tendeka omwana we omulage nti obuvunaanyizibwa bw'obusiraamu buno buli ku nsingo yo obuvunaanyizibwa bw'obusiraamu buno buli ku nsingo ya mwana we olwaleero oba enkya ojja kufa ovaayo ani anadda mu bigere ebyo ani anaasigala awaniridde obusiraamu gwe obadde bukubonyaabonya oluusi obukwavuwazza oluusi obukutuusizzaako ebizibu ebya buli kika ani anaabuwanirira bwebeera nga tonnafuna tendeka omwana ono omulage nti obusiraamu bugwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatuuza abasahaba n'abagamba nti allimu awlaadakum muyigirizenga abaana bammwe arrimaaya okukasuka amafumu n'obusaale wassibaaha n'okuuga n'okubuukira ensolo omwana bw'omuzaala omulimu gwatandikira kasaategeera muyigirize engeri gye bakasikamu ki obusaale n'okubooma muyigirize engeri gye bakwatamu ekitala muyigirize okubuukira enfalaasi mubayigirizenga okuwuga abantegereka ebyo byonna babiwa embaka abibawa byebyokulwanyisa bwe baali balina mu kiseera ekyo ng'alaga omwana nti ateekwa kuva wansi ng'ategeera nti obusiraamu buno nina bufiiririra nga nze lwaki yagendanga ne kitaawe ne badde ne kitaawe yamulekanga akanamuga ati mwana wange ŋŋenze ku lwa Allah mbeere wano astaudiukum llah mbateresezza Allah wammwe abakuume
omwana n'amanya kitaffe agenze kufiiririra ddiini ya Allah we nga gwe musingi kwamukuliza n'amuleka mu nju ng'ategedde nti mu butuufu kitaffe agenze lwa busiraamu bwe. bwe yaddanga awaka n'amutendeka okuwuga, n'amutendeka okukasika obusaale, n'amutendeka okukwata ekitala ng'akimanyi nti obusiraamu bwe buno omwana ono yajja okusigalawo abulwanirire. omukyala gwe bayita Hanasa yalina bbaawe n'agenda mu jihaadi n'amulekera abaana ba bulenzi 4. naye omubaka bw'akoola nti abanga ali jihaadi omukyala agamba abaana be, baana bange mukwate ekitala mugende n'omubaka gy'akoowodde. namugamba nti maama kyentya kyetutya kiri ekintu eki, togenda mu lutalo lye bakutemaatema ofe obonaabona. kyava amugamba nti mwana wange ti embuzi bw'ogisalako omutwe bwe tutemaatema okugifumba eba ewulira. n'amugamba nti la, n'amugamba naye banaamala okukutta ne bakutemaatema ojja kubanga tokyawulira, naye nga Allah akuwadde empeera esinga okubaaki ennene. omwana bw'awulira ebigambo bya maama we n'asituka nnyina n'akwata ekitala n'akimukwasa n'amugamba genda ofiirire eddiini yaani, olaba bw'amutaddemu omwoyo kitammwe okwo kwe yafiira, nammwe mugende mufiire ku ekyo. bonna abana ne bagenda, naye abasindika okugenda mukazi nyaabwe, wantegereza, nyaabwe kitaabo taliiwo eyandibadde yekwatirira n'abavubuka bano ba be bamuyamba, be bamuweereza, be baana be baalabako bbaawe yajaki, ne babagamba nti mugende. ne bakwata ebitala nga nyaabo amaze okuduumira, ne bagenda n'omubaka sallallahu alaihi wasallama, bonna tekuli yadda. ne bajja awali omukyalo omukubagiza n'abagamba neebaza Allah mpadde ekitiibwa n'okufa kw'abaana bange, bafiridde mu kkubo lya Allah waabwe, tebafudde nga babbi, tebabatidde ku bwenzi, tebabatidde ku bintu bikyamu, wabula bafidde ku ddiini yaani. abaana bano ekyabatwala bwe batyo yali taribiya. tunuulira maama wa Shafi'i rahimahullah. Shafi'i yali musajja muvubuka muto, yakwata Kulaani ng'ayina emyaka 8. kitaawe yafa, yamuleka mu lubuto lwa nnyina nga tannazaalwa, n'afa. mukazi agenda okuzaala omwana ng'olwedde kitaawe amaze okukola ki, kitaawe omwana amaze okufa. omukyalo olw'okuba yalina obuvunaanyizibwa, omwana bwe yatandika okutegeeramu n'amutuuza mu nnyumba ye n'amusomesa Kulaani tilawatan wa hifdan wa tafsiran, n'amusomesa Kulaani. Shafi agenda okweza emyaka 8 nga Kulaani emaze okuyingirawa mu bwongo mweri yonna okuva weeva okutuusa we yakoma. omukyala bw'amala okulaba ng'omwana we amaze okukwata Kulaani, ategeera kyetegeeza, laga nti eyo olumu endala omwana ono zaategiraki, n'amusitula n'ajja naye e Madiina, n'amutwala wali wa sahaba. abamu bagamba nti Anas bin Malik yaliwo, n'abamutwalira n'abaga nti omwana wange ono, n'amusuula wa sahaba asome ategeere omubaka kyagamba, ategeere Allah kyagiraki, n'amuleke. naye laba ekkula lye twajjamu, laba ekkula ekyengera kye twafuna mwana eyazaalwa nga nnyina kitaawe tagiraki. yawandiika ekitabo kya al kirimu volume za 20. n'atuwandikira ekitabo olala kyetutambulirako mu mateeka ge bayita amateeka aga usulu al-fiqhiyya, kye bayita ar-risaala. naye nga byonna alifuna amuteekamu omwoyo amulage nti bino oteekwa kuba nabyo, yali maama.
naye ng'abimuteekamu wa myaka 8 Kurani ng'eggwereddewa gaba omukazi yafa ne kitaawe n'afa yafadda naye n'asigala ng'akyafuna empeera omwana we aweereza obuki obusiraamu aweereza obusiraamu sadaati eyo n'omalirivu obwo bwe yalina kyapa bamunyumyako nti bwe yabanga akutta ekitabo nga kino okukisoma yabikkulanga wano ayagala asome bino ng'aleeta ekigoye ng'abikka wano naye bwe yabitunuulyanga byombi bw'ati ng'ebimu biyingira mu binne waabyo obwongo Allah bwe yagira ki bwe yamuwa kati oludda olumu yalibikkanga amaaso gaggwere ku bigambo ki byaludda lumu n'akwata yaveeko olunaku nga azze okutambulako mu katale bwefa nfa nayo bwe ŋŋenda mu katale mba nayo yonna wemba ndimbangira ki naye amutendeka bw'ati okulaba ng'ebyengero byonnaffe tubifuna yali mukyala n'amugja wansi ng'amulaza obuvunaanyizibwa bwaki bw'obusiraamu n'amulaga kitaawe yafa akola ki n'omwana n'afiira okwo n'afa nga obusiraamu abuwanidde n'emikono emeka 2 tegereka naawe kwata owuwo gw'olina mulamire obusiraamu bunaamanye nti bunkwatako bunvunaanwako newankubadde kitanga afudde tegereka kwata omwana wo jjo naye mu madarasa asumagire addemu engulu ategeere muddeyo eka nejjo omuzze bwe munaagenda okutambula emyezi nga 6 ajja kudda ng'atandise okulondamu ekyokulaba obulabi ku basiraamu bano nga batudde n'addayo eka ng'amaze essaawa ze 4 nga buli gwatunuulira muki musiraamu n'alya emmere n'abasajja abakulu n'addayo eka ng'alaba nti atudde ku lujjuliro ku siniya emu n'abasajja abakulu ababadde baliwo bonna nga baki omwoyo ogwo gujja kugenderera bw'anaakeera enkya ojja kukeera enkya ng'aluluukanira okutegeera byamusomesa nga mu mutemu ebiri ojja kuvaawo oba oli awo onoomulekawo n'asigala enkya nga gwe kyobadde olafuubanira ng'oleseewo anaagira ki anaakiwanirira mudaasa ez'essande omutuyinamu obwana buli bubiri obulenzi n'obwana buli emyaka gyabwe ogitunuulya gikwewuunyisa naye batuula awali omusomesa baba bazze kusoma si baana bakulu nti bali myaka 15 na tebannatuukayo naye buli omu aba n'ekitabo kye buli musomesa asomesezza oba musomeseza abantu 4 ateeka okuba ne lesoni z'abantu naye nga babuuza lwaki tufaddangayo eka taata n'atubuuza nti ani yasomesezza nti gundi yasomesezza ki n'amubuuza omusomesa omu kuki kw'omu ne batandika okuyiga okuwandiika awandiika pointi ze n'akica ku lupapula omwana oyo oyinza okukeera enkya nga fi hakiika kye bamusomesa mu bwongo ategeera nti kyabuvunaanyizibwa tegereka niye omukyalo omu ennaku ezo namusinkana nanneewuunyisa muwala muto asoma Makerere asoma engineering omwaka gwe guno gwe gusembayo wanjalye nga mwakitwale nnyo naye yagamba nseeka abazadde mubasomese abaana batufumbirwe nga tukyali naŋŋamba nti olw'ensonga nti emmese ne bwekuleddawa ne bwegejja okukomawa eba nnyama yaki obutonde bwaffe Allah yatugamba kufumbirwa nemubuuza ebijjeewa nagandi batusomesa kyalina maama waffe yatugamba nti bw'olabanga omusajja nga akwagala omwagadde jangu oŋŋambe muleete bwali kyasijja kgenda wuwo
tugende wani ye bw'anakkiriza okubeera naawe tumumuwe tumukuwe obeere naye nga toyenze kiraba alina ebintu byejjayo ayogera mutuvu namutunuulya amagezi ge bwafaanana mukazi wakicwale okutegeera abantu bonna yabasinga okukola ki naye pointi nga zaleeta mu butuufu kikyaga nti wansi waliwo amujje wansi ng'alina omusingi gwagira ki gwamuwa bayanga nsiteeka mugambe abantu nti okusoma si kwe kugaggawala n'agamba nti kiri kyengera Allah akuwaaki olowooza nti bw'osoma ennyo ojja kufuna bangi be tulina abatalina abataasoma ng'ate bagagga ng'ate akozesa gwe yagira ki n'agamba nti kiri kyengera Allah akuwa buwi n'akererawo omuntu nti gwe nkuwadde mukyala munne yaliwo n'amubuuza tikati gwe ng'osomye n'agamba nalabiraawo era mufumbo kyaba yagamba nalabiraawo nambuza bw'onoomala okusoma tookole tibaze wange bw'ananzikiriza nga ndaali enaakola binangasa nagali noonya kati gula kyalaani naye yasoma inginiyaring nga nsiba ngula ekyalaani ekyamasweta nja kuteekawo akantu ngira abaana bange ntundeezo kiraba naga naye tetujja kukwatayo mwana gwe tunazza nga ffe awakati tugira ki tetuliiwo naye ayogera muwala muto fikira eyo eteekwa okuba nga alina wansi azza agira ki alina kwagijja tayinza gifunira mu bbanga naawe gyoba ozimbirako omwana ekyosigazeewo omwana gwonooleka mu nsi nabagamba nti mutunuulye basseeka baffe bangi mu Uganda wano bwe bakubuuzaayo omwana wa sseeko omu nga mwana ddala wa sseeka ffe tuli bagwira mu bw'amaseeka era kyobola nti abamu tebatwagala mwana waani oyo agenda okunoonya kitaawo nga ne mu nsi mu Uganda yali tagira ki tamanyiddwa nti yaliwo naye obaana gwolina omugamba nti ekyo kikyamu anoonya agankanteko omwana wange omwana we tagira ki tamulina gwolina omugamba nti kikyamu kiveeko n'akukkiriza lwampaka so nga baasomako obusiraamu ne babutegeera naye ate abaana baabwe ne batabawa ki bateekwa kukola ki gwaliwo olwaleero lwanyisa omwana wo mulaga obusiraamu lwanyisa omwana wo mulage kyateekwa okukola kiraba nawangaalyako mu Basudaani batugambanga nti Abasudaani bakwata abaana baabwe ne babatwala mu ntalo nekyemnyamba nalabako naki nsomerayo emyaka egi naye ngaomwana omuntu atwala omwana nga bamugambye nti tebali nga ffe Uganda Omusudaani okulu nga bamugambye nti bakubye kaseese dokita wa profesa wanene niwagiteeka tayogera kirala abaana n'abagamba nti ensi yaffe erundiddwa n'agenda profesa agireka wano minisita uniform ajambala mu ofisi n'asituka okiraba nalabanga abakyala abakazi ng'abaana bano myaka 18 ababatwala mu lutalo tekuba musajja wadde okwo abannyina bannyina bassengaabe kiraba be bamukulembera ava wansi eno okumaliriza sini ey'omukaaga sini ey'okuna n'agenda mu mucaka asooka n'asoma ey'omukaaga n'agenda mu mucaka ow'okubiri n'amala yunivasite n'agenda mu asembayo naye amutwala mu bintu ebi byonna si musajja si amulagira wabula muki mukazi tuba nti omwana we amujja wansi yamuzimbira ku musingi gwa kukuuma ggwanga lyaffe kiraba omusingi ogwo ffe gwe gutubulamu okutendekamu abaana baffe olowooza Afalasitini lwaki olanga we bali abaatandika be baliwo bafa abafudde bafudde bagenzi
naye abalobosanga abakutte mundu abalwana okufa obufi baana. Naye omwana muzadde yagambanga omwana we nti Omuyisirayiri oyo omulabye ye yatta kitaawo. Oteekwa okununula omusaayi gwa kitaawo. Omwana naakulanga gwe mwoyo gwagira ki? Kitaawo amujja wansi agenda okuvubukamu okutandika okutegeera nga yenniya gyagira ki gyalina. Kyova olabanga mwana muto tati agenda kweŋŋanga muntu mukulu. Tivini ziraba mwabaguza ebisuwaani kiraba ne baleeta obwana nga bukutte amayinja bukasukirira ttanka. Babuuza omwoyo ogwo bugujjawa? Kitaawo amutendeka kuvaawa wansi n'amulaga ki kyateekwa okuba. Babeera nga abalwanirira nsi yaabwe bwe batyo, lwaki tolagirira mwana wo awanirire obusiraamu buno nga ggwe ne bw'onoovaawo balaga nti oyo mutabani wa Yunusa. Naye waliwo Yunusa okuvaawo akababba kabadde alina akangi nga kawedde. Kitaawo omwana oyo naye akababba ku busiraamu. Era omwana bwafaanana nga buli omu omwana we amulaga ki? Tamulaga ng'azzaawo ekitiibwa kya kitaawe, wabula amulaga nti omusajja taata omwana oyo yali musajja nnyo. Naye munnange embonji ze ezaala enkuli, alaba omwana gwe yatulekera muzimbe ng'akyali wansi. Omuteekemu omulamwa ogw'okwagala eddiini ye, ogw'okwagala eddiini ye. Muteekemu omulamwa ogumugamba nti obusiraamu buno bwe buteekwa okuba waggulu wa buli kintu mu nzikiriza, mu mirimu gyabwo, mu nsi mwe buli bwe buteekwa okuba nga tewali kibeera waggulu waabwo. Tewali kibeera waggulu waki waabwo. Era oli bw'ayogera ng'ayogedde ku busiraamu, omwana we alage pozisoni kwali, alage bwafaanana. Naye abaana enkula gye tubakuzaamu kiba kikemo. Olwali mugenda kulya Pasika, bagiyita Pasika? Bagiyita batya ey'omwezi guno ogwokuna? Pasika. Abantu bagenda okulya osanga mu nnyumba y'ennyama ejjudde. Abaana bakuze balaba ssekukulu bagirya. Okiraba? Naawe n'okola kapate n'oyita bagulyokeera eyo ne bajja ewuwe bazze kulirawo ssekukulu. Pasika bw'etuuka ne batuula ne balya, omwenge ogunywa balaba gw'omusingi kw'okulizaaki abaana. Naye bagaane balage obusambe obusaana okuba. Omwana awangaale nga n'ennyama ne bwagirengera ku muliraano wali temusuula, kubanga akimanyi nti feeyo tetugiraki tetugirya. Oleete ebinyeebwa awaka ng'abaana bo bamativu nnyo, obagaa tujja kulya bijanjaalo ebyo nga tewali n'omu awulira mmeeme ng'ekeeyererwa, kubanga omujje wansi ng'omusingi agira ki agulina. Tomugamba bugambi nti sente tewali. Tebala sekuko wala Pasika lwolowooleza okukyala. La, mubeere ewawaka okibagambe nti olwaleero ffe tetulya nnyama. Mukitegedde baana bange? Olwaleero abantu bazaaza Katonda waffe. Olwaleero abantu bagamba nti Yesu baamutta, ng'ate Kulaani etugamba nti teyagira ki tattibwanga, balimbisa Allah waffe. Ennyama y'olwaleero ffe tetulya, tugenda kulya binyeebwa tukungubage olw'ekintu ekibi kye bagenda okwogera kwani ku Allah. N'otubakyaza balowooze nti tugenze kukyala wa gundi, naye babeera awaka ng'ennyama tegireese, balidde ebijanjaalo byabwe, balidde ettooke lyabwe bamuwogo waabwe barya. Ennaku ziggweeko obaleetera ennyama bagire ki balye, bakule nga bategedde nti taata obutagula nnyama olwaleero si kubeera nti talina ki talina ssente, wabula ey'olwaleero ffe tetulya. Omwana akule nga gwe mwoyo gw'alina. Ntegereka? Naye tunaagumukulizaamu tutya nga mukazi we aleeta awaka ennyama mikwano gye gimuweerezza. Kimuleke mwoba kitamme taalye mwema mumweriire. Olwo dindiri nebateetako ffe tujja kubeera bwetyo. Booge nyaabwe ayogera abaana bagira ki bawulira. Zaayo omwana wo, muzzeeyo omulaamire, obusiraamu bunaabukwate. Muteerewo puroguraamu ennungi, omusomesa aya Kulaani asomeyo aya eki emu,
muyigirize edduwa ng'omuviira mugambe nti Muhammad salaamu alaikum alaikum salaam astaudiuka Allah kuteresezza Allah oddamu bwoti n'omusiibula n'omugamba ekigambo n'akwanukula n'amanya nti taata bw'aba ava awaka kino kyenzira ki oleme kumuleetao ng'omwana wa bulenzi empalo ozikwesezza wansi kasobola abanga atandise okutegeeramu mugambe nti omuntu ayambala lugoye lusukka wano musiraamu olwo si lwa busiraamu kasobola oli muzimbira nti si lwa busiraamu ajja kukulanga kyagira ki kyamanyi ajja kukulanga kyamanyi kwata enkofiira gimuwe ekutuka agula endala ekutuka ogula endala omugimuwe amanye nti omuntu atambula mutwe ki mwereere enkofiira yeebeewo ogula obukofiira busatu kano kaddugavu kano kamyufu kano kaguriini ayambala azanye mu ttaka lye enkofiira yagira ki amanye nti omusiraamu akyateku okuba nakyo bw'anaagenda akula nga naawe bw'omutwala obusiraamu obuteekwa okuba bw'otambulako naye ekiro mu Allah bawadde ku riziki naamu ng'okwata omwana wo ng'omuteeka mu mmotoka ng'ovugaano ng'okwata oba oli awano kumpi ng'okwata ku lw'emakindi omulaga nti olaba abakafiri banywa omwenge olabye abo bonna bali ku mwenge bagira ki obusiraamu tebunywa mwenge olabye bagudde ku kkubo mwana wange ekyo kibifu obusiraamu tebugira ki tebunywa mwenge ekyo n'akiraba onoogenda omugamba nti tebanywa mwenge ng'alabye ajjaavira omumulaze n'amulaba nga ettaayi ziri mabega kiraba ajja genda alina omwoyo gwa piiki nga gwafuna mujja abaana bammwe mu masomero g'abakafiiri okuggyako nga ddala obulidde w'omusomesereza ne mbajja mu St. Peter mu St. Aneti ntegereka onoŋŋamba nti bonna abaasomera ebudde baminisita bonna baminisita tikubanga budde essomero lyaki lya bbeeyi buli avaayo minisita tebalimu mu kibuga ng'akunyumiza bunyumiza nti zonna nasomera buddaawo tebalimu mu nsi ng'ote omusinga n'okunyirira oba osubira nti bonna abali emakerere baminisita bameka betulinamu owinaawo ne diguli zaabwe bameka abali mu lufula ne diguli zaabwe nga bwatyo bajja okufa n'oluusi zigaanyi nga gwe yakoma mu kyomukaaga eyakoba mu siniya 2 ate obusente ogizeeki mulagirira akala ku busiraamu abeere nekyalina kyensi bwegaana kassa ku ludda lwa Allah waayiyo aliki ali bulungi eseegaanyire kaaleme okufuna baminisita naye nga bw'otunuulya mu bantu ebina abatudde okusaala duhuri n'omwana we mwali bw'onootunuulya abatudde okusaala asiri ogenda okumagamaga n'omwana waagira ki mwali bw'onookera kuba kyabayingidde okusaala kabiliya ogenda okulaba n'omwana we kwali noga ti alhamdulillah boolyawo Allah yanukula okusaba kwange nomugaa ti ayi Allah mpa omwana nga muki bw'anaakula bw'ati ebirala bireke byesonyiwe obategereka bamemba ba palamenti olwaliwo bajja mu palamenti ne babasuula ebweru ng'alaga yamala siniya 6 nga tagisemangako epapula agula bigule kiraba naye omwana mujje mu kuswala okwo obutamujja ku bamemba ba palamenti abaffe ne mu busiraamu banaamugjamu ajja kusigala nga muazzaza wa kitiibwa obusiraamu bwabulina ekyakusabireko akweyagaze mutendeka ave wansi ng'alina omwoyo gw'obusiraamu naye tojja mutendekera mu St. Aneti tojja mutendekera mu Gayaza gye bali embizzi tojja mutendekera mu masomero g'ekisubi gye balunda embizzi era etajja kujjayo mulamwa era ajja kuvaayo nga bwe bano abo bayita abasiraamu abalongooseemu kyoyo si musiraamu gamba sinnalukalala nnyo ye musiraamu muki mulongooseemu anywako ku mwenge tubeera naye kale bawatanyudde naye bw'atuula awo taguvumirira musiraamu waffe si wa Allah wala musiraamu waabo esajja kubanga ogiviiriddemu awo gongo obusiraamu bwe bwolafubanye nabwo tobuganyiddwamu kubanga ovudde mu nsi tolina gw'ogizeeki so nga Mariyamu
manya Hanna maama wa Maryam yalagenera Allah muwe omwana gwanaaleka mu nsi nga nabbi bwegenda okuzaala omwana nga wabuwala nange mukama wange omwana nzadde wabuwala mbadde nsaba mulenzi naye agize eki naye kale mwoyo omuwala mukwasa munkuumire bwe baamukwata bamuwa Zakariya n'amulabirira n'amukuza ku musingi ogusinga okubaaki bwe yagenda okuzaala omwana n'azaala Isa alayhi salaam. Daba Allah bw'ayanukula okusaba kw'omukazi omukulu oli amaze n'okufa mu muzzukulu n'amuweebwa nnabbi. Allah n'aleeta Qur'ani ng'ayogera ku Maryamu butereevu abategereka ng'amwogerako engeri gye yeekuuma n'atuwaffa abaliwo olwale tufune ekyokulabirako ku ye so nga yali muki Allah nomukyalo oli n'amuwa ebintu bibiri omwana ow'obuwala n'aba wa kitiibwa kiraba n'omuzzukulu gwe baazaala n'aba waki n'ava mu nsi ng'alina gw'aleseewo gweddayo obuuze gw'oleseewo ani mu balenzi bwe boolaba boolina olina gw'otwaga ati Abdallah oyo alhamdulillah Allah mumpadde mu baaziina nti tamagamaga newankubadde mutu naye waaziina omusanga wa omuzikiti afulayinza okusaala musanga asoma ku Qur'ani nogakanyongere mu bwongezi ki bulowooza lwaki obusiraamu bwagamba okuteekawo obulabo n'okwata omutwalo n'ogusaawaka ti nina essuula zange 3 naye anaazikwata mu bbanga lya wiiki eki wonamu omutwalo kyayoza kulinga kya omutwalo ngukwasiza maama mmwe mugoba byogwo azikwate mu bbanga lya wiiki eki ng'omutwalo buli omu ajja kudda wazze akola butaweera ayagala ali eki agenda okujja nze nazikutte agala nsomeramu n'omulala n'asoma mugende okulaba nga baakutteko ekimala oba omu yazikutte n'agiraki ng'okwata omutwalo ng'ogumuwa ng'agenda agulya kabalagala ng'agusaasaanya kiraba ng'ono omuwaayo 5 nga naye agenda asaasaanya gwaguze soda ayiwedde muleke temubuuza na kumubuuza nti sente zo ziruwa mulekere ekyamuwa essuula ey'okubiri ojja kulaba kyanaaba ekyateekawo essuula endala ojja kulaba kyebanaaba onoogenda okwetooloola nga giza amma bagikutte eriwa mu mutwe naye ku magezi g'otaddewo obuteekawo kino oteekawo 12 oteekawo 10 oteekawo 5 ogenda okwekanga nga bonna bakutte oba oli awo oyinza okunywera mu bwongo netegiraki netevaamu ne bakulanga baana balungi eyo nno tarbiya omubaka Muhammadin sa sallama gyeyatulekera kyevula yagirekera basahaba ne bakulanga baana balamu ne batuusa obusiraamu omubaka we yaleka tebugize eki tebutuuse wabarakallahu fikum wajazakum allahu khairan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant okwosa abaana ababiri olime yalabanga nti amabeere alina ki mangi ng'ajja kusobola okubawanirira bombi ng'atwala ng'agenda abayoosa ng'abazza abaana abo babayoosezanga mu byalo nga balina hikima ennene ti mu byalo ebaayo abantu balamu nnyumba emu ogisanga wano endala ogisanga mu Lubiri endala ogisanga ewagundi ng'abaana bonna abaliyo bategeera ki tebafuna olulimi oluwalabu lulungi ne bafuna empisa ez'obuntu kiraba nga bazijja ku mukyalo ono baatunanga omukyalo agenda okuyonsa afaanana atya bwe yalabanga nga ababiri abasobola nga bamuwa nga sente azigabana zonna sahaba ono ego bakusuula munda yafa mattu Allah yamukuuma teyafa baamutema ne baggula ekijja abasiraamu ne bayiika omulundi gumu naye ng'ebiwundi ebimuliko biyitibwe bamusitwala bamutwala ebweru namutwala mu masiri awaali omubaka ne bamujjanjaba n'agira ki naawona tegereka barakallahu fik awobeeza aba wa mukazi bw'omusomesa Qur'ani omufuniramu kubanga oyambye omuddu n'ategeera Allah we nga bw'osanga Yahya nga talina fiizi n'ogira ki nemugati oyo muyimiridde nja mumuweerera Allah bana wancampadde buwangaazi nja kukola ki byonna byasomye byasomesa ofuna wonna waabaalaze ne gwanaasomesa n'oli gwasomeseza n'asomesa bonna baasomesa okutuusa baliggwawo bonna bafunako empeera kati somesa ku ekyo ofune empeera ku ye
tegereka byonna byakoze ng'omuluŋŋamizza ku musingi omusiraamu omulungi Allah akuwa empeera kubanga oyambye omuddu n'omununula n'omujja mu bubuze n'omulaga ekkubo ki ettereyo tegereka wabeera naye awaka singa olabanga waabeera tayina singa omusuula obusuuzi n'osuula eyo n'abonaabona oluusi n'akaafuwala bukaafuwazi n'omulabira n'asoma muteeka awaka nga bw'oteekawo omwana atalina muki mwasirizi mulabirire muteeke ku musingi omulamu ejja mufunamu empeera nnene nga ggwe tokweyesa abaffe swala eyange etuuka bakkase okusaalira emabegawe osaddeyo nakusiima kwo ofuna omusango yasinga okusoma Kulaani ne bw'aba yasinga okusoma Kulaani naye nga tatuukiriza mateeka gamukkiriza kuba imaamu tasaaza ne bw'aba yasinga tuwa asobola okusoma suratul alaki oba asobola okusoma suratul naasi ne tutawa asobola kusoma bakara nga tatuukiriza mateeka gamukkiriza kubeera ani imaamu obwo obuzibu bw'olina abaffe tetulinaayo muzikiti mulala gwonna gukuli kumpimpi awo bwe gubaawo tambula kubanga omuntu gyakoma ebbanga eggwanvu mu kutambula okunoonya esswala gyakoma n'okufuna empeera ki ennene kale teguliyo olina kusaalira awo abaffe mulina fikira mu masjidi enoonya omuntu ono avaawo atya oba okumujja ku kyali kalongoose oba mugamba ateeka yanaamanya bonna mulina ekkuba erisobola omumuggyawo nga ne mukyano oyo aveewo nabbi yagamba nusallu wara alfajiri sale mabegawo omuntu nga mwonoonefu bw'atuusa mufuna naye naagira ki naafuna bw'aba tatuusizza mmwe mufuna ye n'asigala n'omusango gwe ekyo kisigala ku imaamu oyo nga bwe mumugamba okuvaawo mundu ze zijja obbalamula mumuguma muleka abantu bano baleme kufa nga bwe munoonya ekkuba eryangu naasobola okukola ki naye bannange omuntu tasaalira mu mpale ekweya tatusaaza tetusaalira mabegawe bw'aba yeesaaziza n'ekiwalo kye mumuleke yeesaaze tomulabye ozze n'osaalira eri tovunaanwa nga tewamutegedde libereberye mugenza okufuutukayo nga yooyo otunuulya ebintu bibiri ate waliwo obulabe obunene bw'oyinza okufuna singa ova mu layini ye olabanga waliwo obulabe obunene bw'onoofuna gumiikiriza olw'obulabe oba tewali muleka asaaze eswala igenda osaale eyo bannange empale zambi bbi omuntu akweyesa olugoye ayinza okuyingira mu katigero w'obushiriku zambi bbi nabbi yagamba nti omuntu akweyesa empale abeera mutakabbiru mwekuza ate nga Allah yagamba nti omuntu yenna eyessaako okwekuza okwo taba mu baddu bange alina katonda we mulala nolwekyo tukyewala ntegereka omusajja akusaazanga empale y'eri waggulu ng'asobola okusoma surata al-fatiha ne ikhilaasi ne muraka ey'okubiri n'asoma al-fatiha n'asoma ikhilaasu ne musaala esswala yammwe neeba nnungi n'otosaalya wambega wa musajja asoma suratu al-bakara ng'akweyesa engoye ne bw'aba hafizi aba hafizi oba tewumuyamba kubanga Kulaani gy'asoma emuganda bino kiba kitegeeza nti tagitegeera oba hafizi temuyamba nabbi tagambanga nti hafizi abasaaze newankubadde mwonoonefuna tatusaaza hafizi eyo taba hafizu ng'ojjeko ekirevu tekisoboka Kulaani gy'okwata wagikwata otya wakwata mu mpapula byosoma tobitegeera aya z'otuuka ezikulagira eggondera omubaka oziteekawa oyita kompite Imaamu Ibn Hajar al-Asqalani
bweyaleeta hadisi egamba nti ya umma alqawma akra'ahum likitabillah, abakulemberanga yabasinga okusoma ekitabo kya Allah, yagamba nti sikusoma mu busomi, wabula akisoma n'akitegeera n'akissa mu nkola. Obusiraamu gwe buyita omusomi oyo. kiraba asoma n'akitegeera, gwe kyogera abitegeera. kyova olabanga tulina obuzibu omusajja abasaaza n'asoma alifatiha mu dakiika ezi, baana byetegeeza tabitegeera, tasobola kuyimirira wali bantu bategeere nti mutuufu kyabagamba nsonga ki nkulu, wabula ye yakwata kulolololo n'adduka. la basahaba ibn Mas'ud agamba kiffe tetwasomanga aya 10 bwe twabanga tukwatanga nabbi atusomesa, twakwatanga aya 10 emu 2 3 4 5 10, yagaa nti tetwazivangako okutuusa nga tutegeera zitegeeza ki, ziramula zitya, ahkaamu zaazo mu nsoma zifaanana zitya. Nesooka tukwata aya endala 10. olaba hifuzi y'omubaka tegereka bannange si bwe tufaanana. wabarakallahu fikum. budde bugenze neddalasa ey'okuli ne ya rabbi. era tetujja gitwala nnyo nti egaanyisisa omuntu obutasomesa, naye ate nga nnungi omubaka tiyatambulako ng'omutwe muki mwereere, yagubikkanga. kati ate gwe omusomesa wandibadde kyakulabirako eri abantu. ekyokubiri, omuntu empale zino ze tusaaliramu ezaffe ze twambala n'okusiba wenna n'okwawula n'obwere ne bujula okweyoleka si nnungi. erimu obuwale bino ebinenenene kale kale naye ez'okwekapika tezandibadde nnungi. tetujja mugaana kusomesa, atusomese, namu atusomese, naye tiyandibadde nyambala nnungi. kifaananyi omusomesa kiyandiraze abaki abayizi. wabarakallahu fikum. kaisenyo ekyo